Wetwogera kati omukulu Mathias Mpuuga Nsamba byonna ebibadde byogerwako olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti yagenda kutwala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kkooti singa takoma kubanga amwogerako n'okugamba nti Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamusibako ogw'okutta omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya nti ayagala obujulizi obwo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abuleete mu kkooti gy'agenda okuba nga amutwala ate gye baba batunkira. Twongera bajjukiza n'abategeeza nti omukulu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku lw'ajja yadde ayogerako n'abamawulire yategeezezza obubaka obwasaanikizza ensi n'ategeeza nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba y'omu ku abo abali emabega g'okusibwa muganda waffe Honorable Muhammad Sseggirinya era we wava n'olumbe olwamuta. Twongera bategeeza n'okubajjukiza nti Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti bino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amujwetekako bijweteke era agenda mutwala mu kkooti mubuulire wa gye yasibisa omukulu Muhammad Sseggirinya n'okutuuka okumutta. Bigambo byongeredde ddala okubeera ebizibu, tusabe ate embeera ekkakkane buli kimu kitambule ddala nga bwe kinootambula. Naye nga olwaleero President akyalabiddwako nga akyalidde baganda baffe okuli Eddie Mutwe, okuli Akiriwo Kivumbi mu bitundu eby'e Masaka, wabula nga ebintu bino byolabye amawulire agavaayo nago si malungi mu matuugo okusinziira embonyabonya gye babonyaabonyaamu omukulu Eddie Mutwe naawe ogamba nti ddala kiddala ekituusa abantu bano okukolera ddala bino bye bali mu kukola. Naye nga tusaba Katonda akendeeze ku busungu bw'abo abatukolako ebikolwa bino nabo bamanye nti bazadde era nabali be batulugunya bazadde. Kiruma nnyo okuba nga abantu bayita mu mbeera ey'okutulugunyizibwa, bayita mu mbeera enzibuzibumu, naye ng'ate ababe bakola be bantu baffe be tutambula nabo, oba olw'omuntu omu bw'ati alina ebigendererwa bye n'atuuka okulumya abantu okutuuka wano. Twongera okusaba nti abakola ebikolwa ebyo Mukama abakwatireko, abawe emitima emigonvu, ate buli kimu kitambule ddala nga bwe kirina otambula. Tukkiriza nti ke kano akaseera akatuufu ke tulina otambuliramu. Bino amateeka era mbadde mu mateeka okumala emyaka egisukka 20. Nafunye essimu ewa Secretary General olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 4 nabadde Masaka, nina offices e Kampala ne Masaka. Nategeeza nti muganda waffe Eddie Mutwe kisuubirwa nti era mbadde mu mateeka okumala emyaka egisukka 20. Nafunye essimu ewa Secretary General olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 4 nabadde Masaka, nina offices e Kampala ne Masaka. Nantegeeza nti muganda waffe Eddie Mutwe kisuubirwa nti yaleeteddwa e Masaka era nga tamanyidde ddala exactly wennyini muganda waffe waakuumiddwa oba we bamutadde. N'asaba tukwatagane ne Mwami Kibuka Moses tugezeeko okunoonya wonna ewasoboka we tuyinza okuzuula Mwami Eddie Mutwe. Era bwe nawulira essimu eyo ne mukakasa ne mugamba nti nga munamateeka ngenda kukozesa
connection zenyina n'obukugu okulaba nga tunoonya muganda waffe waali. Twatambudde ne tutuuka ku Central Police Station ne tubuuza abakulu bonna nga buli omu aseka busesi nti mwami Kazibwe bye mwogerako tetubimanyi. Mwami Mutwe Mutwe tabeerangako wano era tetubimanyi na waali. Ne tugenda ku Regional Police ne tubuuza abakulu ne batugamba tetumanyi waali era ne bye mwogera tetubimanyi. Tewali wadde alina kkulu yonna. Mwami Sebufu waali. Ne tumanyi na waali. Ne tugenda ku Regional Police ne tubuuza abakulu ne batugamba tetumanyi waali era ne bye mwogera tetubimanyi. Tewali wadde alina kkulu yonna. Mwami Sebufu waali. Ne twogera ne tunoonya ne tukuba amasimu nga tetulabawo. Amawulire gagenda otutuukako oluvannyuma nti kirabika mwami Eddie Mutwe ayinza okuba nga yateekeddwa mu barracks ey'e Kasijjagirwa. Amawulire ago bwe twagafunye basobe ne bannyabo nabadde ku bulindaala nga ndi ready ne nnyingira kooti ne nsooka ne mala okufulumamu ate ngenda okukomawo nga tulaba drone n'emmotoka eya Mark X entono Sarunika awamu n'emmotoka ya poliisi Kabangali nga ziyingira mu kooti. Bwe zayingidde mu kooti n'enzuruka emisinde ngezaako okuddamu okuyingira ne bansigalira ebweru ne banga tolina wuyita ng'abasirikale bamaze okutusalako bagobye bannamawulire bonna tewali akkirizibwa kuyingira wano. Bamuyingiza ku ssaawa 7:4 mu budde obw'ekyemisana nga tewali mulamuzi ayinza kuba nga atudde mu kooti. Ne bamuyingiza ne bamujja mu mmotoka ya saloon nga bamukwatiridde nga Eddie Mutwe tasobola kutambula yekka, nga bamuwaniridde ayambadde nga bwe mwamulabye. Bamuyingiza mu kaduukulu aka kooti gye bakuumira abasibe abagenda okusomerwa emisango mu maaso g'omulamuzi. Ne bamuyingiza mu kizimbe kya High Court. Ngezaako okulwana okulaba nga nnyingira kooti. Omusirikale ayitibwa Asiimwe n'angamba mukazi gwe tolina w'olaga. N'angamba naye sooka ondage ebikwogerako. Ne nzigyayo identity card zange ne munnyonnyola. N'agamba naye tebimala. Kazi gwe ky'oba okola funa ebbaluwa mu buwandiike ng'eva wa Eddie Mutwe ng'akuwadde instructions oba ebiragiro ojja omukiikirire mu kooti. Ne tunuulira omusajja wa poliisi Asiimwe nga simutegeera. Ne mugamba mwami Asiimwe mu myaka gyonna gye ndi mu mateeka gye nkoze amateeka ekyo tekyogerwa. Omuntu yenna alina eddembe lye okubeera ne munnamateeka we mu buli mbeera yonna nga tamaze muwandiikira bbaluwa. Nolwekyo nzikiriza nnyingire mu geeti ya High Court ngende wali client wange. Mwami Asiimwe n'alema n'agamba ffe tulina obusobozi bwonna kati gwejjawo emmotoka yo gipaakinga eri vaawo wano toyingira. Ne mulemerako ne ngamba sebo osaaga nina okuleka wano ne ku essimu e Kampala mu kibiina kyaffe ekya Uganda Law Society. Ne ku essimu nga njagala kwogera ne Vice President kubanga President waffe adayinamu ensonga. Nengezaako okumufuna naye nga simufuna. Ne njogera ne CEO nangamba tukubire abalamuzi oyingire mangu. Mu mangu ddala nefuna essimu y'omulamuzi nga maze okitegeera nti His Worship Kaiza yagenda okubeera mu nsonga zino. Nenkuba essimu ne mugamba asibidde wabweru wa geeti. N'agamba no oteeka okuyingira era sigenda kusoma charge nga twanaba kuyingira. Ne tukola ekisoboka n'asindika club ne tuyingira nenyingira nensuruka emisinde olwo nga mwami Eddie Mutwe bamuyingizizza mu kooti ng'erimu abantu nga 6 bokka. Ng'ebweru byonna yonna abasirikale beetooloddeyo nga tebaagala ekigendererwa kyabwe mwami Eddie Mutwe kumusomerwa misango nga waliwo munnamateeka.
yingira mu kooti sanga Eddie Mutwe mu Miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akaduukulu oba kewaliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseeko bwebasi era olwayingidde bwati nakuba omulanga nagamba kanso yamuntaasi ne mukwatako bwenti ng'amaziga gamuyita nangamba mwami kazibwe bonye njagala nkuwulire omulamuzi atudde sekatona atudde ne interpreter atudde nga bayinza okusoma emisango babagenda okutandika okusoma emisango nengamba owekitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino pamwe dakiika 5 I confer with my client mpulire kikyenyenda okugamba this is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne Eddie Mutwe ng'amaziga gamuyitamu Eddie Mutwe bamukuba nnyo bamukuba n'ambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwami Kazibwe abasajja okuva lwe bankwata bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu tebantwala ku poliisi tebantwala mu banakisi y'amagye bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyenze ne bava ne mukuba ne badda mu kkubiro n'endajana nga mu nnyumba eri bateekako leediyo neekana nnyo nga Eddie Mutwe buli lwanaagi tewali ayinza kuwulira wadde omu omuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibattu ne bisimba era Eddie Mutwe bale tasobola kulinnya ng'awulira omuliro mu bigere tasobola kwambala siripa tayinza kwambala kintu kyonna bamukuba nnyo wansi w'ebigere Eddie Mutwe nantegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisuka 9 buli lunaku bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugjamu ne bamukuba ng'ababuuza ndaajana mu mbulire omusango gwenazza nga bamugamba tugenda kulaga essomo nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamugamba tugenda kuyigiriza essomo n'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna bamukuba enkokola bamukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba naye nga bamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba omusajja n'alajana omusaayi gutiriika talina kyakola bamuvulungula bebakuba ne bamukuba ne bakola ekyo ne bamunyiga mutegeera bulungi nnyo bwetegeeza okunyiga omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika obusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo omusajja anyigiddwa n'abamwami Kazibwe banyiga pulira buli wamu wonna wonna bikasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola press-ups nga bamaze bamugamba kola press-ups nga bw'agaana lw'obulumi nga bamwongera kibooko eza solido ne bamukubisa amasanyalaze n'alaajana ne bamugamba buuka kola frog jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukkiriza olina okuba saluuti ebyo byonna bye mwawulira nti ng'alina okubira saluuti
ekifaananyi eky'omuntu oyo gwemutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okuba saluti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basobola ne banyabo omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde mbi nnyo mu kuwulira ebigambo ebyo nenyimirira netegeeza omulamuzi ne mugamba ekitiibwa omulamuzi nekisoboka omwami no okumusomera kyali talina kyategeera omulamuzi n'alinako n'agamba tulina zisoma omulamuzi n'agenda maaso n'asoma kyali nga kyali ezi zino ziri 6 zeezo zennyini zemumanyi ezo kyali ezi ezavunaanibwa mutegeera bulungi nnyo bwetegeeza okunyiga omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika obusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo omusajja anyigiddwa n'abamwamikazi bwe banyiga pulira buli wamuwonna wonna bikasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwadde kapanado ne bamugamba nti kola pressups nga bamugamba kola pressups nga bwagaana bw'obulumi nga bamuwongera kibooko eza solido ne bamukubisa amasanyalazi n'alajjana ne bamugamba buuka kola frog jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alajjana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukkiriza olina okuba saluti ebyo byonna bye mwawulira nti ng'alina okubira saluti ekifaananyi eky'omuntu oyo gwemutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okuba saluti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basobola ne banyabo omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde mbi nnyo mu kuwulira ebigambo ebyo nenyimirira netegeeza omulamuzi ne mugamba ekitiibwa